Ugandan lifestyle nze Segaba Marishidi. Akati ensonga za Gravity omuntu General Pazo president wa federation Edirisa Musuuza kutumanyi ng'Eddie Kenzo asobodde okubeera nga azoogerako. Ono nno newankubadde talina sayidi gy'akutte anenyezza aba Uganda National Culture Center abadde oluna lusonze mu Fiina Mugerwa ate era n'abagamba temuyinza kubeera nga mukola ebyammwe ng'ate nze temuntegeezezzaako. Kati nno bano abayimbi bo balaga nti bali eno under federation ate waliwo abayimbi abalala bo abawakanya federation nga bagamba bebakola bya bufuzi n'ebira. Kati Eddie Kenzo mu nsonga zizasobodde okubeera ng'awa bw'ati bw'ayogedde. Kiwanti UNCC ina mandate egana abayimbi abo okuyimba, to be honest with you. Osegede teyina mandate bagana kuyimba ate teyina mandate eri basamunyiga. Wabula bayina ndowooza ng'abakulembeze bayina kubayita ne boogera nabo mu buki bulungi. Kintu kye bataakola bo baakwata kipapula nga bakikuba ku mukutu kubaswaza. Nvumirira nnyo abantu abayimba ennyimba nga tebabisya ku bigambo oba saagala muntu ayonoona culture. Tuli bafirika, we respect culture ate we have to follow the guidelines z'abazadde baffe batuterawo abazeeyi. We have to respect. Naye sometimes omukulembeze abamukulembeze omuntu oyinza okumulaba ng'ayimbye oluyimba to be honest nga gwe tomanyi naye ng'alina kyakoyina ng'okufuna eddagala oba okumujjanjaba obulungi tolina kukwata muggo n'okubiramu wabula olina okusooka n'okola research. Lwaki omuntu oyo alimu ati abantu abamu they are disturbed in the way that you can't even live. Ojja kulaba abaana bwe bali batandika okuyimba tebagira mu nnyimba ezo. Why now? Because twasigaza ka stage kukakutunga kokka omuyimbi okufuna ekyokulya alina malalinnya ku stage awo nazina amazina bwayimba tewali walala wayinza kufunira ssente tewali walala. Kati oluyimba buno bwe luggwako atandika okufuna pressure ey'obutaba na hit kubanga alabira ddala nga abadde alina amabanja abadde alina biki byonna yakyusa gy'asula takyasobola kutambula ku booda kakati naye kanga ng'agamba nti atiriisa okuswala nfa n'amaliriza ng'akoze ekyo kyoyinza okulaba naye osolovinga otya ensonga eyo ng'omukulembeze osooka n'omanya ekizibu ekimutuusizza n'oyiye engeri gy'okisolovinga kubanga sikiwa nyoni tugirabangako ng'eri mu mawulire ng'eyita ababba ennyimba z'abayimbi okubabuuza ebibuuzo byebu nga byadde yagala obuuza bino byekugamba sigama mu mpagira abagulabi tebayimba ebyo sikiwagira naye sirabangayo meeting nga UNCC eyita ababba ennyimba z'abayimbi. Njakadde nnyo submission ya Eddie Kenzo nti avumiridde ekyennyimba still n'alaga nti waliwo ensonga lwaki abayimbi baneno babeera bayimba ennyimba ezifaananako bwe zityo omuli okweyiya embeera embi n'ebirala. So ekisinga okubeera nga kiruma abayimbi kwe kubanga yaliko star naye nga n'akazigo waasula bamugobaganya nga ne waatambula bamuyeeya. Ajja buvuddeko atulabye Chaga ayina statement gye yayogedde eyamuviiriddeko okuba Sandra Teta. Kati ebintu bwe bityo omuyimbi omujerega nti yagwa n'ebirala osanga abamu bimalamu ak'obuntu ate ne basalawo okubeera nga bakola ebirala. Bw'otunulira music wedda omuntu yakubanga oluyimba nga lusobola n'okubeerako okumala emyaka 2 era n'ezimu paka ne kati tukyanyumirwa okubanga tuziwulira. Naye saawa zino eno buli lunaku kumpi bata audio eziri eyo mu 100, video buli lunaku bata video nga 20. Kitegeeza ki buli muntu aba strugglinga okufuba okulaba nga ayisaawo endongoye abantu bagitegeere. Omuyimbi yayimba edda ayagala neyiye bagitegeere, n'ayimba kati ayagala eyiye bagitegeere, n'atandika okuyimba ayagala eyiye bagitegeere. Kyokka nga bakompitingira ebintu bisatu omanyiza okubeera nga bapromotingira omuziki gwabwe. That is TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat n'emikutu emirala. Bw'otunya radios n'abayimbi abaffe
radio ezaaliwo n'ezeegasseeko zenkana zitya okiraba bw'otunuulira nti wano radio bwe zibanga ezaaliwo zaalinga 10 wayinza okuba weeyongeddeko ekinene ennyo radio kale endala 15 ze radio 25 naye wabanga waaliwo abantu abaali bayimba omutwalo gumu saawa zineeno abantu abaagala okuyimba bali mitwalo ameka 2 kati bonna bonna balina kukompitingira eyo space eyezo radio ate nga n'ezimu waliwo ez'abasiraamu tezikuba muziki waliwo ez'abalokole endongo y'ensi tebagiriiko ne TV bwe gutyo waliyo ez'abalokole waliyo ez'abasiraamu tezijja kukuba ndongo y'abo abantu nekisigala nga TV alisiko ziringa 10 radio nazo ziringa 2 kati buli muyimbi afulumya awo akompitingira kyokka nazo zirina programu zaazo zirina okubeera nga ziteekayo sobola ofuna ebirango kati neweesanga ng'omuyimbi alina kukola ekyo ekireeta ne radios endala kyatteeka okubanga bamwogerako otwogera oluyimba lwa Prophet essaawa zineeno luli number 2 on trending terunakubwako ku radio naye lutrendinga oluyimba lwa Lily Puzzle teruyina video naye lutrendinga kakitegeeza teruzanyibwangako ku TV ne radio ezimu kumpi na zonna okuleko biteekamu bulango naye kiragira ddala luyimba lw'amaanyi kati omuntu oyo waba ayitiddewo awo nga waliwo n'abalala 100 emabega abalwana basobole okubaako ab'amaanyi nabo bagenda amanyi okay onayiseewo waneeno kale naffe katuyingire ne bayingira but tujjukire nti tusobola okuba alina oluyimba lumu olutrendinga olufaananako bwe lutyo naye ate endala ezitrendinga ennungi ne zibanga ziri mu 50 ku 100 kitegeeza ki kino kitono kino kyekingi naye abaana baneeno abayiga endongo y'enkya obutabakwasa lyeri kuba ddala oba olina kukola otya kuba osobola okuwulira eddoboozi ly'omwana nga ddungi naye nga byaliyimbisa bijja beere bikwata direction enfu so mu mbeera bwetyo ebyo bisobodde okubeera nga bibeera naye Lily Puzzle akyawaga akyewera ne gravity balaga munnange naye katonde tulabe biki ebinaddako nze Ssegawa Morishit